Leero ku Lugonvu's show. Bagamba ngena leo kitegeza private part. That is there any private party. The private heart kumuntu. The private part kumutima is the heart. Kubanga teri asobola mutima gwo. Naye bino nakali. Oba osobola okweyambula n'empulapa. Is it private? Nero wedde nti naye ate nange ojja kuba wane wange omulala era agenda alabe. Okitegeera. Omukyalo osobola okuba wano weebikira mwami wange yekka ogenda okuzaala tewali agamba nti open please. Bobo ogenda okukebera wansi. Owulidde gundi gayine yakutta omukazi. Omukyala teri mukyala gwe bakwata Mr. Lugonvu. Kati ekyo ki ekyabaddewo? Abakyala basinga boogera nabo ne bakkiriza. Just kuba in the end tekyokukwata musango era bakusiba nti one forcing sex, that is rape. Kubanga basinga beera above 18 years. So owonalizinga omusango ogwo n'abakazi baba ne weakness. Siyasinza gamba nti gayinya kutta omukazi wamutuuza. Era wano ogenzo gamba bya bulijjo nenzijukira. Ate munnange singa tebyali byakebera gundi singa mwatutwalira owaffe. Era byavaamu So tugenda kwogera ku contribution of the prostate gland to the erectile dysfunction. Prostate gland chechi. Prostate gland. This is a Greek word ekitegeeza standing before. Ajiwutudde. Leero kankube butonotono we yagamba naye musa. Baba mulimu lw'okuba ebitiisa. Bukyobo. Kanya kulaga. Tekakikano. Anus. Anus. These are testicles, the right and the left. Anti bino bina bitambulira twagala okunyonyola omulabi waffe. Kigenda ku. This is the penis. Penis. Leero okubye mu Katuliki. Asimazali. Kirabika bubi ekyo. Otyo. Enkwanso zikolebwa wano. These are the centers of spermatogenesis, the testicles. Kati waliyo akaseke ketuyita epididymis akava kuno ne kamala ne kambusa enkwanso mu vas difference ne zijja ne zeeyiwa wano mu prostate. Kati omwami bw'obeera omala tutuuse wali ng'ogamba gaago gajja sperms move we zituuka wano ne zeenyiga mu prostate. Gaago gajja bagamba bagamba tubeera tubawulira. Lindirira